Eno ddiiru yeeyiise mu yiye endala. Kano akazannyo kaguddemu nnabe mu yiye kalala. Ono ye Kaddu, omukozi wa Museveni okucwangacyanga amawulire n'okuwaayiriza abantu. Kaddu olwaleero akiguddemu. Oyo gw'olaba ali mu kisaako, gwe tutadde mu kisaako ye Kaddu. Ate ono ye munnaffe Mwesigwa Eric. Mwesigwa olwaleero oluvannyuma lw'okutiisibwatiisibwa okungi, amagye gaamuwamba ne gamutwala e Mbuya Barracks era ne gamukaka ayogere mu maaso g'abamawulire ku zi TV zonna ng'awaayiriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bw'ali emabega wa drone eziwamba abantu, era nti buli gw'awamba amusuubiza obukadde 5. Bw'amala okumuwamba ng'amutulugunya ng'olwo ateeka mu mawulire nga mbw'alaga ensi mbu Museveni y'awamba era y'atulugunya so kumbe bya bulimba. Kati nno wakati mu kwogera bino ne Felix Kulayigye okwongera okuwaayiriza Kyagulanyi, luno olukwe lunene olw'okukwatirako Kyagulanyi bamusibe nga bagamba alina ebikolobero by'atuusa ku bannayuganda. Omujulizi waabwe gwe baleese Kaddu okukakasa ebya Eric Mwesigwa baswadde nakyo basembi nakyo, baleese waabwe wennyini ow'omu nnyumba ate ensi gwe erinako obujulizi nga mu mwaka gwa 2016 omusajja ono omulenzi ono Kaddu yali era mu ssaga za Kayihura ez'okubba, okutta n'okusaanyaawo, era n'avaayo olumu n'ayogerako mu mawulire n'ategeeza nti byonna ebadde bikolebwa babaddewo foosi ebadde emabega ebadde basindika okubikola basobole okwonoona ekitiibwa n'okutta bannayuganda, era ng'agamba nti badde basasula ensimbi okukola bye babadde bakola. Kati nno leero Kaddu akomyewo oluvannyuma lw'emyaka giigyo ng'agamba nti muganda wa Mwesigwa, engeri Kaddu omuganda gy'abeera muganda wa Mwesigwa omunankola oba omunyolo oba omunalwanda kyebuuza, era ebibuuzo weebuuza bingi oluganda lujja lutera luvaawa nga teruliiwo. Kati nno naawemuse kabikkuse takyalina kyagamba ggwanga, byonna bibadde bapanze okufuna ensimbi omudidi omunene okuva mu gavumenti ya Museveni, nze ndaba ng'obaera ekibasaze. Ensimbi zonna zabadde baggyeyo okulya ziyiise zifudde ettogge, kubanga olumaze okukola enteekateeka zaabwe zino ez'obulimba n'okuwaayiriza Kyagulanyi bafune we bamusibira, obutambi butandise okufuluma. Engeri Mwesigwa gye yateesangamu ne Kulayigye bano okusobola okubba ssente z'omuwoomusolo nga bagamba mbu baagala Kulayigye ne gavumenti ya Museveni basooke bawaayirize Kyagulanyi bamusibe, olwo basobole okuwaayiriza ebibooziboozi byabwe buli kimu kino kiri nga bwe babyagala. Kati nno ku munnayuganda gy'oli wenna zuukuka okimanye nti obuvunaanyizibwa bw'ensi eno obwo teri mulala, kuba bw'olaba ebintu nga bino nga bigenda mu maaso mu ggwanga naawe weebuuza, ebibuuzo biba bingi nga weebuuza ki ddala bano abasajja kye babala. Naye kati nno akakazannyo kamaze okuyiika nga kamaze okupangulukuka, lindirira ekijja, kuba bano badde n'omulamwa munene kulaba bwe beesooseza okukwata pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, nene kino nakyakibuuse dictator n'ebikola by'azaakola emabega yonna ng'abantu abateekamu discomfort, ng'abantu abawaayiriza nawaayiriza ono nawaayiriza oli, ye naayisaawo ki kyabayagala. Ne kati guno omulembe gwa .com tebakweka information, wonna w'ogiteeka evaayo n'erabika era buli omu n'agira n'amanya nti obuvunaanyizibwa bwange naawe